Omutume John Mulinde yavuddeyo nate nawasaidiye olw'ebyo ebigambibwa nti yayawukanye ne mukyala we oba yayawukana ne mukyala we kubanga kooti yasazeewo era ng'ono yakisazeewo okwawukana n'omukyala ono oluvannyuma lw'omukyala ono okukola obwenzi bintu bingi bye yajja ng'akola mu bufumbo wabula eky'obwenzi okutuuka n'okuzaala omwana ebbali kyamukuba wala. Bwalimu obulumi bungi bwe nagezaho okugumira okubayibega nti okuwagala kubikka kubi byonna mu mwaka gwa 2010 abasinga mwawulira ebyali mu mawulire ebyakwatagana ne mukyala wange n'omuntu omulala ne bibeera nnyo mu mawulire. Zatandika okutambula olugendo lw'amateeka. Looya n'agamba abaana balina okugenda ku DNA. Ekigambo ekyo ne tukikkiriziganyako naye oluvannyuma mukyala nankubira n'agamba nina kye njagala okubuulira. N'agamba omwana oyo asembayo oyo si wuwo. Taata we bw'ati ne bw'ati ne bw'ati webiti. Ekyo ne kinkubamu ekyekango. Ono abulidde abasumba nti byaliwo mu bufumbo obwo naye ate ekyasinga okumukuba enkuce n'okutya okungi kwe kuba nti n'obulamu bwe bwali mu masiga kubanga omukyala yali atuuse n'okumuwa obutwa. Ne mawulire kigambo ekyalimu obutwa nti waliwo poisoning. Ekigambo ekyo nafubanga bwe nsobola okulanga nkisirisa n'obutakiwa bulamu bwakyo. Era bwe nakomawo nakola olukuŋŋaana ku lusozi ne mpita abantu ne mbagamba ebigambo ebyo saagala tukole ki tubyongere maanyi oba kubiwa wind power. Ekyo ne tukisirisa naye nga police report yaliwo okuva mu police laboratory eyogera ku kintu ekyo n'okulaga kiki ddala ekyaliwo. Okuva mu kaseera ako n'ekyo ekintu ne mpulira nti sikyasobola kubeera omukyala oyo mu nju emu okwongera okulya kyaba ategeso kyonna oba kiki. Abasumba beewunyiza nnyo Tano wabagambye nti amaze emyaka 15 nga yayawukana n'omukyala ono. 2015 lwakubadde tetwakiwaawaaza naye nga tuba tumaze emyaka 10 nga tetuli ffenna. Myaka 10 kuva ku 2015 paka 2025 naye nga mbadde mbalabirira ebyokulya, renti, school fees, bujjanjabi n'ebirala. Ekintu mpozi ekiringa ekyatiipinga minzaani n'egwayo okundeetera ku point of decision egamba nti this must. Ono yaweebwa amagezi ag'okwawukana n'omukyalo ono oluvannyuma lw'okutegeera nti ekyobufumbo kyo kiganye era nga mu nsonga yemu nga ali ku process ey'okwawukana n'omukyalo ono mwe yazuulira nti n'abaana ababiri si babe. Omwana owokubiri wa wakati naye si biological daughter. Omwana mukulu yekka nga ye biological son. Simanyi naye ndowooza buli muntu ayinza okitegeera nti wabaawo obuzito bwebutuuka n'olaba nti bwe sita kintu kino ngenda kubbira. Abasumba b'enjawulo basasidde Omutume Mulinde olw'embeera gy'ayitamu era bangi bamuwagidde ku ekyo. Kibaamu ebyokwegeza mu bulamu bwo oba ne kibaamu obwenzi kitegeeza endagaano ebadde y'ababiri oli yagimenye. Obufumbe bandagaano agimenye yalina omusango atagimenye talina musango. N'olw'ensonga eyo Bayibuli yo kyeva egamba wali Matayo 19 n'agamba nti omuntu yenna tagoba mukazi we okuggyako olw'obwenzi. Yaleetako ensonga ezo edda nakumubona ngamba oluvannyuma nti yamusonyiye naye ate era naddambye mu abaana bazadde si bamulinde. Ku saidi ya Poso John Mulinde tekubaddeeko kikolwa kya bwenzi niyo okujjako ku saidi ey'omukyala we walabise tiwaliwo obutali bwesigwa n'olwekyo ku saidi ey'omwami ng'abadde omugumiikiriza oba namaddala kubanga asirise nnyo for a long time ate ebirungi ekisinga bw'osirika sitaani ayogera
So we are advising, I would advise n'abantu ba advisors okuvaayo agende public annyonnyole ensonga nga bwe ziri obulambufu bwazo, kubanga bwagezezaako kusirika ng'agezaako okukuuma amaka mpozi n'abaana ate ekivuddemu kwe kubeera nga waliwo abadde boogera. Oluvannyuma lwa Apostle John Mulinde okukonfaminga nti ku baana abana alinako omwana omu yekka, bw'atyo yasazeewo n'agamba nti ayawukane ne Sheila mu butongole, era nga bw'atyo olwatutte ensonga ezo mu kkooti n'esalawo nti Apostle John Mulinde aliyirire Sheila obukadde 35 obw'eryo ebbanga lyabadde naye ng'omukyala mu bufumbo, kubanga bano kitegeezebwa nti bagattibwa mu bufumbo obutukuvu ng'ennaku z'omwezi 4 January omwaka ogwa 2004 era ate bano ne bawukana nga mu mwaka ogwa 2015. Kitegeeza baali mu bufumbo emyaka egiwera, n'olwekyo yamugambye alirire omukyalo ono $3.5 era bw'atyo kooti nate neragira n'omukyala Sheila Mulinde abeere nga adropinga erinnya lya Mulinde oba alijja ku mannya ge, ate era nemulagira adropinge n'erinnya Mulinde ku baana bano abasatu abataazuuliddwa nti bapasita ba Apostle John Mulinde. Era bw'etyo kooti neragira Sheila naye yeesonyiwa okwono n'erinnya ly'omusumba, ebyo byonna byayogera mbu musumba yali amuyita emabega nga bali mu kikolwa eky'omukwano, byonna nemulagira abeere nga abikomya, era nemugamba nti singa addamu okukola ekintu ng'ekyo butereevu ajja kuba avunaanibwa mu mateeka. Bw'etyo nno story eyo munnange bw'ebadde, lwakuba abamu munnaye abakyala babiri bano mubagasse mulemereddwa okubategeera. Mujjukire nti Apostle John Mulinde yakafiirwa omukyala we gwe bayitanga Sarah Mulinde, era nga oli ye Sarah ate ono ye Jasmine oba Sheila, ago gonna amannya gage. Era ng'ensonga eyo bwetyo bwerera, kubanga navuddeyo awo nembaterayo ko story ya pastor no ng'anyumya olugendo lwe yatya we yafiirwa mukyala we. Bangi ne mu confusing abantu bano ababiri, so olwaleero nzize okukikiryaringa nti abo bakyala babiri banjawulo, si mukyala omu. Mukimanye nti yali yakafiirwa omukyala ate n'ono naye abaddeyo kuba abadde maama w'abaana. So munzikiriza olunaku olwaleero mbeere nga nkoma wano, kansuubire nti ekyo ekintu mukitegedde bulungi nnyo. Katonda abampeera omukisa, abankuumire, abanjagalire era abawe mu buli kimu kye mukola abateeremu obwangu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temwerabire okusubscribinga, okukomentinga, okulikinga n'okusharinga, kubanga luno olugendo twalutandika ffenna era nga ndi sure tujja kulumaliriza ffenna nga Katonda ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbasiibudde. Abakuume atakuumira mpeera. Si biological daughter, omwana mukulu yekka nga ye biological son. Simanyi ne ndowooza tuuka n'olaba nti bwe sita kintu kino ngenda kubbira.